Oh yes, basically, welcome on the show. My name is Jimso. Thanks for watching us. Thanks for loving us unconditionally. We really love you. Appreciate your work and really love you unconditionally. Thanks for being there always for us. Respect everybody. Gravity Omutujju is so happy okuba nti obuli abafuti basobola okuba nti Amaziga Geyakaaba abantu yafunye mutwalo mulamba yageze maaso n'okuba nti akuba enguli kw'endongo fort n'ewuuma era nga Gravity Omutujju sawa zinagenda maaso n'okuba nti asitandika ku kigambo nti akyali namba limoja okusobola okuba nti akola ebintu nga bwe biri. Ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti subscribing or liking video n'osobola okuba nti otambula ffenna mpolampola mukutu gwa Uganda Mukamooli bampitantambi gy'ebisonga bulijjo. Webale kuba nti otwagala n'okuba nti ostandinga naffe, webale kuba nti otuwa ekitiibwa okusobola okuba nti obeera naffe ever. Go ahead and subscribe, go ahead and like and comment in comment section. Olabe kumanyi g'Omutujju mpolampola. Katukome mu part 2 tubaagala nnyo mwena gye musinzidde okuba nti mutulaba Uganda, London, Saudi Arabia, this Dubai, everywhere across the world. We love you so much.